Oluvannyuma lw'akatambi akafulumiziddwa olunaku lw'eggulo nga kalaga mwami Kibalama Moses ng'alaga ensobi ezaakolebwa nga akwasa ekibiina kya NUP omubaka w'Ekyaddondo y'Obuvanjuba Robert Kyagulanyi Ssentamu kw'ossa n'amawulire agayitingana nti ono yawambiddwa eggye ly'eggwanga ali UPDF. Flavia Byekwasongo ne mwogezi wa UPDF ategeezezza nti tebalina kakwate konna ku nsonga za Kibalama nti era ono waba yakwatiddwa bannabyakwerinda balangira bannayuganda basaanidde okukimanya nti kino bwe kiba bwe kiti kiba kyakoleddwa ku lw'ensonga ez'essimba. Sigeega muyina era tegabeera nko mu kikolwa kyonna ekyekuusa ku bikwatagana ku mwami Kibalama oba ku bantu be abamuli okumpi oba abafamile. Obukuumi obwalabiddwayo mbuyita bukuumi kubanga ebitongole ebinoonyereza oba okunoonyereza oba waliwo ebyalabise nga ebikesi ebyalabise nti omwami ono waliwo ensonda ez'abantu besisobola kwogera kuba sikinaako sibamanyi naye walabiseewo ensonda eziraga nti omwami ono obulamu bwe bwabadde buli mu matigga nga n'amaka ge baagala kujja gakolako bulabe. Kyemuva mulaba nga baataddeyo abakuumi si kumwamba baataddeyo abakuumi balabe nga ebintu bye n'amaka ge tegoonoonebwa ate naye ne bamuggyawo okweyongera okumuteeka we basobola omukuumira obulungi kubanga obulamu bwe nga buli matigga. Byekwasira ayogedde ne ku nsonga y'abasibe 219 abaatolose okuva mu kkomera lya gavumenti e Moroto nga bassa omusirikale kw'ossa n'okubba emmundu ezireeyo mu 15 nti baakakwatako basatu omu yattiddwa mu kanyoolagano ng'ate n'abalala bakyabayigga. Kwatiddwako bakyali batono abakwatiddwa naye ebikwekweto by'okubanoonya n'okubakwata bikyagenda mu maaso. Bajja kukwatibwa olw'ensonga nti amakubo mu bandibadde bayita okudduka mu nsozi naddala okugenda Kenya kubanga baali gundi yaabwe yali esinga option yaabwe yali esinga okubeera obvious yali yakudduka nga badda side ze Kenya eyo baazibayo era kati nekigambibwa nti bakyusa obuufu ne batandika okugenda towards district ya Napark oba ekitundu ekye Napark nayo amagye ga deployinzeeyo so bali cornered mu bitundu ebyo mu nsozi nga ffenna bwe tukimanyi ensozi tezirwanikamu. Naye UPDF ekola kyonna ekisoboka okulaba nga abasajja bano ebafuna era ejja bafuna. Ate kaseera ak'ebyobufuzi ak'ebbugumu akali mu ggwanga nga Uganda yeetekera akalulu ka bonna aka 2021 UPDF erabudde abo abeegumbulidde okwetaba mu bikolwa eby'effujjo nti obudde bubakeredde era bakolwako ng'amateeka bwe galagira. Tulabye obubi obukivuddemu mu buno obululu obwakayitawo twabirabye abantu baffe baafudde ate abatabirinamu be baafudde. Tewali musirikale yafudde, tewali politician yafudde, taliyo. Naye abaafudde baabadde baani? Bantu ababulijjo abatabiriiko. Omukyala w'ebugiri yafa alina mu nnyumba yalese abaana 10. So tebereza ekintu ng'ekyo. So tukubiriza era nga tusaba mutuyambeko ne bannayuganda bonna mukibagambe nti ffenna tuvunaanyizibwa era ffenna tukwatibwako mu kufuba okulaba nga tetubeera mu mbeera zino. Stephen Mayombwe Mugano na Chronicle TV wano mu Kampala.